Yes, ladies and gentlemen, abaami n'abakyala mbanyingiddewo okuba nti mbafa bakula olugambo olwokya wano waka ku Good Talent Management. Subscribe basweeti banenga mbasabye tu subscribe sharing eri mikwano gyo tusobole okuba nti tukinyumirwa obamu tukifa bakula ensonga tuziguse ekintu kyangu nnyo. Share like comment view tusobole okuba nti tukifa bakula. Olunaku olwaleero munenga wetulindirira pulezidenti okulayira omanyi nayo nabyo biri mu kkubo bijja nga wetulindirira pulezidenti okulayira nze mba ntuuse okuba nti mbawa amawulire agagenda mu maaso mu celebrities bamwe babeereyo ne beekola obusolosolo ne beekola obuntuntu wabula mbayo nga mbaziga muzikava mbaleetedde story ya mwana muwala Momo 19 ne mwana munne ekijijulu ekilenzi kye Dax Cartel omulyeluba. Momo 19 ono nga manya g'amatuufu munnange ye Maureen Naluwoza era nga badde mukozi wali ku TV emu naye nga wabula ebiseera bino takyalabikako alinga ali mu kaliivu alinga omugobe ekale kwegamba ebintu ebimu biriwo ebituuko tebitegeerekeka naye era nga omanyi nti ekizibu ekimu ekijjirako ebirala 10 mwana mwalona amawulire gagenze gayitingana wiiki yonna eno okuva bwe yatandika nga biyitingana nti munnange oli omulaba lwakwesesa lwakwekuba make-up mukyawe wajjo ne tugamba nedda Momo waffe 19 aba atya omukyawe ani alabisa Momo 19 ne Katero wano bana baakamala okukola okukyala bana baakamala okukola nika bana bawala mujjukire bulungi emabegakaawo just omwaka nga gugwako guli oguwedde Dax Cartel ne Momo 19 bagenda mu maka g'abamomo agasangibwa wali ensambya mwana mulenzi ne bakola nika ne bakyala ekale kugamba ensonga zonna ne bazitambuza mu mitendera emituufu nga kiraga they are ready okubeera bonna wabula munnange we bituukidde olunaku olwaleero Momo 19 yagenze ku page ye n'asooka ajjayo buli kafaananyi akalabikiramu Dax Cartel nga ne waaba yalabikamu kaviiri kokka mwana mwala yagenze n'akola delete yagenze n'ajja ebifaananyi by'emikolo byonna bye baanyuma bannange n'abidiritinga n'agamba nze sikyayagala kumanya essaawa zino amusingo wabula munaye we twakinoonyerezaako obulungi tugamba bannange nga mutasobola kukola bintu nga bino munnange we byatugudde mu matumbu Dax Cartel omusajja wattu ebbanga lyonna lye bamaze ne Momo ng'amukaabirira munnange enzaalirayo akaana munnange enzaalirayo akaana Momo ng'ebintu by'abaana tayagala n'alyoka Momo mbu n'alyoka amugamba ani gw'oyagala okugwa amabeere oyagala amabeere gani gabagagwa ku ssaawa zino z'omuwala omuto ntandika ate ebintu by'okuzaala ntandika ebintu by'okuyonsa oba oyagala kuzaala bebi weesikeemu nangondeke wabula munnange ensonga ey'okubiri erina okuba nga eyayawukanyiza ababiri bano nti Momo 19 ono mukimanyi bulungi nti abadde atwala abawala ebweru w'eggwanga era ng'abawala bano bakola omulimu ogw'okwetunda Dax Cartel we yamugambyeko nti munnange Momo omulimu ogwo guveemu omulimu ogwo Allah tagwagala bannange Momo n'amugamba mukwano wano wenzija akasente munnaye atwala abawala ebweru munnaye ne bakola emirimu egyo egy'okugira nga batunda ebintu munnaye bye bataagula era nga ge mawulire agava ku ludda olwo lwenjogerera Dax Cartel omulyeluba ne Momo 19 Maureen Naluwoza mane yane mye relationship mye ababiri bano kinajjukira bulungi nti ye couple eyavaayo munnange nesikiriza bano bonna akina Nina Rose na Andre akuna Mugume buli couple gy'olaba evuddeyo okuba nti ekola omukolo bonna balabira ku Momo 19 ne mwana munne Dax Cartel munne nawe ne babeera inspired naye nga simanyi oba ebyokwawukana byo nabyo tebiba inspiring kyonna kyekiri ekiba kiyina okugwa wano wokka ku Good Talent Management we wali olugambo olutuufu wokka woba olina okulujja wabula abo nga we bakyali mu kwekyawa we bali mu bintu by'okwerekawo waliwo ababa bakiyingira obuyingizi ndiko mwana muwala Shaneta Namuyimbwa Mama Jonna Bad Black omulwati omwana mwala yatukubye omuhabbati
Bad Black yatukubye laavu munnange gye bwawongeredde nga mwana muwala akaweta bakamutaddeko wetu ekali akaliko amayinja ava ku buno bamwe bwe mwekozesa wali n'ogamba omutembeyi obutunda mmeka n'akugamba 2.5 n'omugamba 2 tompa n'akakuwa omwana amalaba akamutaddeko nga kaliko amayinja nga kalabika bulungi oyinza okwebuuza ani akamutaddeko omuzungu gwe yabba oba bano bazaakuula nedda omanye ennaku zino alina ekijujulu alina kibebbi alina kiboyfriend alina olulenzi oto enjogerako Asha omwana we omubwati baby we munne yagenze n'amuteekako akaweti akankusibidde awo n'amugamba Bad Black nze nnina okujja ewammwe n'enkutwala mu butongole. Bad Black olw'essanyu nasooka sikayisimye n'agenda ku Snapchat n'atugamba mwenna basile queen abali eyo abasuubira mbwetwiru ending tears ng'osuubira akagambo ending tears ku Bad Black n'abagamba ye tebikyamuluma nomwenna bagenda bumweyogeza ago tegakyali mawulire ku ye mumuleke abakube laavu muleke abakube ebitole by'omuhabbati abatalina baagala mufe oba mufe ye lwaki neeyogeza nga Bad Black aka video weekali nga agulowinga entolombadde olunaku olwaleero nsigadde ndi Sharifa wabula subscribe to our YouTube channel, follow us on Facebook, Instagram and Twitter, Good Talent Management, MWT. Leka comment wansawo, liking, sharing eri mikwano gyo tusobole okuba nti tukinyemerera mubeere bulungi basweeti mweraba.